Obudde nga bukya ennyonyi ya kampuni ya Ethiopian Airways egudde ku kisaawe ky'Entebbe ng'ebadde etisse bannayuganda ababadde bawangaalira mu ggwanga lya South Africa abawerera ddala 255 era nga baaniriziddwa eggye ly'eggwanga erya UPDF n'abakungu ba gavumenti abalala. Kino kye kibinja ekyokusatu eky'Abannayuganda ekyakanunulwa okuva mu South Africa okuli abaana, abaami n'abakyala era nga kati omuwendo gw'Abannayuganda abaakakomezebwawo kuno gukunukkiriza mu 7 kyokka nga tukitegeddeko nti Bannayuganda bangi bakyakwamidde South Africa nga gavumenti ekola butaweera okulaba nga bonna bazzibwa ku butaka. Omwogezi wa UPDF ow'ekiseera Kano Chris Magezi yagumizza Bannayuganda bonna abakyakwamidde South Africa naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga balina okutiyandibazza ne basibira mu kkomyo olw'okuyima eyo ne bavumirira gavumenti n'ategeeza nga gavumenti bw'eri mu kaweefube ow'okubaza mu mirembe era abasabye okwewandiisa basobole okuyambibwa. Ono agasseeko nti Uganda y'ensi ekulira ku misinde egyayiriiri na bwe kityo Bannayuganda naddala abo abaagala okugenda ku byeyo ke kaseera basigale ewaabwe beyagalire mu nsi yaabwe. Uganda ate Uganda tetuli bubi nnyo ng'abantu bwe balowooza. Bakomewo ensi yaffe eri mu kulaakulana era egenze wala. Wala Bannayuganda bagende South Africa bamazeyo emyaka 25 bakyalina kiri ekirowoozo Uganda gye baleka emyaka 2 naye ng'ate Uganda ya leero yeetambuddeko. Tuli wala. Abamu ku Bannayuganda abakomezeddwawo tusobodde okwogerako nabo batusiigidde ekifaananyi ky'embeera bw'eri mu South Africa era ng'abasinga bagamba nti bizinesi zaabwe tezaalutonze era bwe batyo ne basaba omukulembeze w'eggwanga okubakwatirako basobole okutandika obulamu. Awosiriwo naye mu buyinza bwa Mukama nalabise wendi kakati nsaba baganda bange bona basigaddeyo bannange tudde ku kyalo ekyaffe tuzimbe ensi yaffe. Has been a thing in South Africa. I have lived in South Africa for 20 years now. Every year they start something. They don't like foreigners, they don't like people that come from as long as you're not from South Africa. But we have been the people that have established the economy of the country. That our fellow black Africans, they are the ones standing against us. In South Africa, they don't even turn against the white, but they are always turning against the black South Africans, the people from abamu ku bakulembeze be tusobodde okwogerako nabo baliko bye basabye gavumenti okubakolera omuli okwongezaayo ennaku ezaaweebwa Bannayuganda okwewandiisa okusobola okudda wano nti osanga kinaawa Bannayuganda abalala omukisa nabo okudda okwabwobwe. Mulaba wano ebasuuzizaawo ebintu byabwe abamu babookereza ebintu byabwe mu mayumba ne badduka buddusi ne bajja mu centers. So nkubira gavumenti omulanga tukyalina embeera eyo nnene nnyo e South Africa ng'abakulembeze tusaba eyongere ekkirize kubanga tukakasa gavumenti eno erina obusobozi obusobola okuyamba Bannayuganda oba bannansi ate nga sigwe mulundi ogusoose. Gavumenti tuyambe eyongereyo at least omwezi gumu okulaba nga Bannayuganda bano baggwayo bonna nga tubamalayo abaagala okukomawo wano. Basigadde nti mweteeketeeke olw'embeera eri mu South Africa si nnungi. Tubasaba mubeere nga muli bakkakkamu okulaba nti tukoleraganira wamu ne embassy n'abakulembeze abasigadde okulaba nti abantu bonna bali mu distress abali mu mbeera etawoomya nnakabululu embeera ey'ejjamba n'okulaba nti obulamu bwa Uganda buli mu katyabaga. Muzeeyi yasazeewo mukomewo era tukyakola enteekateeka okulaba nti mudda ku butaka. Kabaga Hemeri Rose, Karaka TV, Amalindiri.